poliisi gye buvuddeko waliwo group y'abaana ababulenzi ebadde etambula ennyo ku social media awo era nga abaana bano babadde bategeeza nga Robert Kayanja omusumba mbu yavayo nabeera nga temunange abakozesa mu mbeera etali nnungi ey'omusajja n'omusajja era nga mbu ekintu kino bakikola nga abasuubiza akasente wabula alwamala okubeera nga temunange ensonga zino bazikwasaganya mbu omusumba yasobola okubeera nga atabeefuulira era mbu akasente kaabwe tesobola okubeera nga temunange akabawa abamu batandika okubeera nga tembu nga balwala abamu nga bavamu omusaayi abalala nga bavunda ebitundu byabwe ebyekyama bisobola okubeera nga temunange bikozesebwa akadde ake era ensonga ezo zibadde ziri mu kooti okumala ebbanga ddene era nga asagala twerabire nti waliwo abasumba abadde nga bavangayo nga balumba direct omusumba Robert Kayanja nga bagamba nti ekyomuzima kiri nti omusumba ono kituufu ensonga zino azikwasaganya ate wayitawo era akabanga si kanene nnyo saidi ya Pastor Robert Kayanja nevayo nebeera nga temunange erumiriza nti abavubuka bano abali mu kubeera nga temunange bamwogerako ebijweteke balabwako ku makanisa agamu kwago ag'abasumba abali mu kubeera nga temunange bamwogerera ebijweteke era ng'ensonga zino nga mu kutegeezeza zibadde zimu kubeera nga tezitambula mu kooti for a very long time era ng'omusumba Robert Kayanja abadde nga afuna obudde n'agendayo ku kooti n'awuliriza emisango bw'abadde nga ali bizi oluusi n'abeera nga temunange asindikayo ba representative kakati newo kyaddaaki kooti evuddeyo nebeera nga ate esala omusango guno era nga okusinziira ku kooti etegeezezza nti ensonga zino si ntuufu n'akamu omusumba takeera nka kumakya kubeera nga ate akozesa abaana bano olw'ensonga nti obujulizi obuliwo tebuyina kakwate nakamu kalaga nti pastor nti talina wonna we yasobola okubeera nga temunange yenyigira mu nsonga zino era ngenda kubeera nga temikuterawo nawe oyongera okubeera nga te wewulirako ensonga nga zino okubeera nga tezitambula genda wasawo twendowooza golooza ki ku byogenda okubeera nga te owulira bulamu gujeeyo ngenda kubeera nga tenkugerezako n'obutambi obulala bungi nnyo tuula butuuzi kalira video nterako ekigawo likinga sharingirako abala akabokisa ku wansi naawe tekigenda kubeera nga te osulawo endowooza subscribinga buli wenabandesa video ojja kubeera nga te notification noti kakati ate Fahad alina ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleetera kambawo ensonga zino ezisobodde okubeera nga tezihappeninga olunaku lwaliro mu kooti wali ku nsonga za Pastor Robert Kayanja sako n'obutambi obulala bungi nnyo temuva. An expert brought in by the defense in the Pastor Kayanja case has revealed that there was no pornographic communication between Kayanja and the suspects. Remember, this is an expert. Contrary to a narrative being pushed on social media by Pastor Senyonga and his team. Proceedings in the case involving 9 youth accused of tarnishing the reputation of Pastor Robert Kayanja resumed Monday before the Mwanga II Magistrates Court with a tense cross-examination of a police forensic expert the group is jointly charged with. The group is jointly charged with fabricating evidence against the Lubaga Miracle Center Cathedral pastor, as well as trespassing onto church premises and giving false information to police. During the hearing, forensic examiner Enoch Kanene took the stand where he was subjected to detailed questioning led by Chief State Attorney Jonathan Muwaganya. Mr. Kanene confirmed that he had communicated with Waswa multiple times and had also met him physically before examining the phone. This revelation led to a tense exchange in court, with the expert defending the independence of his findings. My report is independent, Kanene said, as he responded to questions about his interactions with the accused. At one point during the proceedings, Mr. Kanene appeared visibly distressed when confronted with records of the communication, telling the court that the situation could affect his employment. I'm going to lose this job because of this testimony, he said. The development prompted Grade 1 Magistrate Adams Byalugaba to temporarily halt proceedings. Alipoota eraze ng'essimu eyaweebwa omukugu okuggyako obujulizi yali ya Regan Ssentongo ng'era obubaka bwa WhatsApp obwaliko bwali buwanyisiganyizibwa wakati waayo n'ennamba y'essimu endala eyawandiisibwa mu mannya ga Robert Kayanja ng'era ennamba zino kiragiddwa baakubaganiranga amasimu ne boogereziganya era nga bino byonna kiragiddwa nga byatandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020.
Wano n'amaloboozi agaakwatibwa ag'essimu ezaakubwa gazannyiddwa mu kkooti. Mu bubaka bwa WhatsApp, Ssentongo Reagan aweereza obubaka ku ssimu eri mu mannya ga Robert Kayanja ng'amubuulira ku ebyo ebyamutuukako mu mwaka gwa 2017. Kayanja nti bwe yamuyita okwegatta ku ttiimu ye Kabalye okutendekebwa bimale bigendemu okumuvuga olupanka awamu ne banne. Alipoota era eraze nti Ssentongo Reagan yategeeza nga muganda we Mayanja bwe yattibwa oluvannyuma lw'okwogera amazima ku bibakolebwako, era wano Ssentongo ne banne abalala abaali basigaddewo nga bagezaako okusaba omusumba Robert Kayanja ssente ze yabasuubiza, nti kyokka ate ono yatandika kubatiisatiisa nga bw'alina amagye era nti alina abanene mu State House, bw'atyo nti nga tewali gye bayinza kumuloopa. Alipoota era eraze obubaka okuva ewa Ssentongo Reagan nga bugamba nti alina obujulizi oba omusumba ono oba okubala ebisiyaga. Omukugu era asomye obubaka bwe yajja ku ssimu nga bugamba Ssentongo okuwandiika abantu be yayita gangs abasobola okusaanyaawo abo aboogera amazima. Alipoota era eraze obubaka nga bugamba nti abavubuka be Nagula bakyansumbuwa kubanga tebanaba kufuna balansi waabwe gwe wabasuubiza. Obubaka obulala nga bwaweerezebwa ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 okuva eri Ssentongo Reagan nga bugenda wa Robert Kayanja bwali bugamba nti what next muzeeyi. Wano omusumba Robert Kayanja mu alipoota kiraga nga yaddamu ng'agamba nti balindemu bagenda kubasindikirayo ssente buli omu $3,000 nti kuba nti ku kkanisa tebakyakola olwa lockdown ate tebasobola kubakkiriza kujja ku kyaki. Alipoota egenze mu maaso n'eraga obubaka nga Ssentongo ne banne baatiisatiisa okuggula omusango ku musumba ono n'okuteekayo obutambi nga bakolako ebya Sodoma ku mitimbagano olw'okusussa okubeepena wakati mu butabawa nsimbi zaabwe ate nga yabakozesa. Wano kiraga ng'omusumba ono nga yaddamu bubaka ng'agamba nti bagenda kutegeka ku ssaawa 6 nti naye Katonda yajja okusalawo. Obubaka mu alipoota eno bulaze nga Ssentongo alemera ku musumba Robert Kayanja ng'abaana be yavuga olupanka bwe bali obubi ng'era beetaaga ssente era nga bugamba nti nabo beetaaga okubeerako obulungi nga ye omusumba. Obubaka obumu bubadde bugenda eri omusumba nga bumugamba engeri gye beevugamu olupanka. Obubaka buno bulagiddwa ku lutimbe lwa TV mu kkooti mu lujjudde wakati mu bantu ababadde abamu okutensaya era nga bazannye n'obutambi obwakwatibwa obutereevu ku ssimu y'omusumba Robert Kayanja nga bulaga omuntu nga yeesangula omusaayi ng'ali mu kaabuyonjo. Kkooti eyongezzayo okulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno omwaka guno. Kinajjukiranga mu musango guno omusumba Robert Kayanja yawaabira abavubuka 9 ng'abalanga okusaalimbira ku kkanisa ye saako n'okumuwaayiriza nti yali ebisiyaga awamu n'okuwa amawulire ag'obulimba ku poliisi, wabula abavubuka wakati mu kufunvubira bazze balumiriza omusumba ono okubaddako n'abasulika ennenge ng'era olwaleero obumu ku bujulizi obwali ku ssimu y'omu ku bavunaanwa bwe badde butaputibwa n'okukakasibwa mu alipoota y'omukugu wa poliisi. Kinajjukirwanga mu musango guno nga gugenda mu maaso, kamera ezikwata obutambi kw'ebyo bigenda mu maaso zaawerebwa. Bw'obeera oli eyo nga gwe weetenda okusaba nga wasimbudde essaala nga you are very good at praying naye ng'oli mukendeevu mu nzikirizayo, ntegeeza bano Sunday nasabye ate ku Lwokubiri n'ennyenda luli n'enziba luli n'enkola ki. Nkwegayiridde teweeyingiza nnyo mu nsi ya myoyo, ntegeeza nti onaakubiddwa omuzimu n'ogenda mbu omusabire olw'okuba weetenda okusaba. Byonna gye tojja byagala. Story time. Munnange we nali mu HSC kye nali neemanyiiko nali nnyumirwa nnyo okuba endongo era nga mu kutoloka nkwata kisooka nga mu kutoloka okuva ku ssomero. Naye we nayingira senior 5 kweri essomero lye nagendako bampa obukulu bwa liturgy prefect, nze yali akulira ebyokusaba ku ssomero lye naliko. Kati munnange nakola nnyo. Actually I was very good at praying, very good nga nasimbudde essaala baaba buli omu wali akankana. Munnange nga nkola tiimu yange nalina ne tiimu nenkola fellowship teams ez'enjawulo ne tubeera nga tukola quizzes za ezikwatagana ku Bible okugamba abaana nabakolamu omulimu. Kati taamu eyo in particular waliwo omwana yajoininga naye omwana yajoininga yali wa senior 6. Remember nze nali mu senior 5. Omwana yajoininga yali wa senior 6. Omwana oyo yali mupya. Abasinga twewuunya kuba senior 6 ne senior 4 tebateranga kuyingizangawo baana. Kali essomero lyo lyali liyingiza naye nga tetutera kufuna baana. As the term went on twali twebuuza ekiyinza okubeera nga kyaleese omwana omu senior 6.
as time went on munaye twakizuula omwana ono yali atera okukubwa emizimu simanyi oba yaliko ki naye nga gimukuba natandika okwogera amaloboozi ag'enjawulo natandika okuleekaana nga weesiita ku ttaka ng'akubwa emizimu kati omulundi ogwasookera ddala ekintu ekyo mutuukako tekya lasting up for so long so abaana bamubuddaabudda ne bamuzayo mu buliri bwe n'atereera kati the second time twali mu dormitory yaffe tugenda owulira wuuno omwana zeemu kati ne tujja emisinde abaana okuba mu dormitories ez'enjawulo ne bajja mu dormitory ng'omwana ali awo wansi weyenyoola weyenyogontola bw'ayogera ebitategeerekeka kati nze nga lita gye prefect n'ensalawo nkiyingiremu ate omusabi kati munnange nga mpita timya nayina mikono gyange 3 gye nali neesiga mu kusaba nga twasimbudde essaala baaba nga tusooka tumwetulula nga mbayita ng'omu mugamba yimirirawo omulala yimirirawo neeno nga tumubeerako awo nga tutandika osimbula essaala nga tutandika omusabira nga ndeekaana bitya ndowooza nze yasinga oleekaana nensaba buli ssala nenjimalayo nembeerako ne bwe ŋŋamba genda oleeta amazzi nanti nalaba ngamba mbuba bayiira amazzi neerabidde nti babayiira holy water nze byenkola sibitegeera nembeerako gwe ŋŋamba genda oleeta amazzi mu bucket kati omwana buli we twamusabiranga nga yenyogontola fe mubwongo nga tugaba bikola kati nga mbeerako omwana gwe ntuma genda oleeta amazzi mangu omwana nga bakwata bucket bagenda baleeta amazzi nga tutandika n'omusambuliza amazzi nga tumusabira we tusaba we tusimbula essaala kati munange olwavaamu omwana n'azikira omulundi gumu pa weyazikira twatya netudduka netuyita agundi ki netuyita omusawo twabiranga n'omusawo ku ssomero netuyita nansi nayingirawo namukebera nga wakyali mulamu just simanyi oba azirise biki ne bamukwata ne bamuteeka mu buliri bwe kati munnange amangu ago ne bayita abasomesa we bayita abasomesa ne tubabulira ekibaddewo ne tubabulira nekyetukoze nagamba kale mwebale kyonna kyemukozeeko kati oluvannyuma munnange asitayi mwentoonaawo ndowooza omwana we yadde engulu omwana ne bamugoba ne bagamba tebajja musobola I think kyekyali kyamugoba ne musomero lye yavaako kati omwana munnange we yadde engulu bulungi twagenda olaba parking obuntu bwe biki ng'omwana agenda ne tulowooza olwo lukomye kumbe gyendi lwali lutandika butandisi nategeera nti n'olutalo nali ntandika lutandike lumu nali ku layini ya mmere kati ndi ku layini ya mmere nyimiridde bwe nti waliwo akawala akandi mu maaso naye nga kenyogontola wekekyusa wekezinya nenkakonako ne nga gwe onanninya n'okunninya kati akala kagenda okyuka emabega bati ngenda okulaba yefeesi y'omuwala neneesikamu nentya ne kamala ne katunula eri kati eyandi emabega ne mugamba ono omuwala tebamugoba kati nekaddamu ne kakyuka ne kagamba gwogambye ani gwe bagoba kagenda ate otunulayo ngenda okulaba sike ku nga ndaba muwala mulala ndabye bubi naye nga nalabira ddala nga feesi ya muwala kati omulundi ogwokubiri lwali lunaku lumu twali tugezaako okolaki okutoloka nze n'emikwano gyange nalina mikwano gyange nga tutolokanye okusomero kati twalina ekikomera nga kiwanvu naye nga kiriko obugundi buno obufumita obuki bateekangayo ebiglaasi ebimenye nga babisimbako ku kikomera kati ffe nga tufuna bijjampazi ebyenjawulo ne twayilingako nga tuba tulina okubuuka tugweri wabweru w'ekikomera kati lumu nali nclimbing ekikomera bwe nti enda okutunula wansi nga ndabayo omuntu ayimiridde bw'ati aliyanga alinze engwe like mbe waggulu ngwe neŋŋamba mweno waliyo omuntu kati bane nagamba linda kunze kanzije kati ono mulala yewe yajja olingiza bwati agenda olingiza nga ye talina kyalaba ne bagamba nammwe ndabyewo omuntu awo wansi mulabye abadde black yenna n'omulala najja naffe nga tetulina kyetulaba kati nenziramu nenningiza nsinze bwe nalingiza ku luno yajjako n'akagundi ke kubanga yalinga ataddeko akabika yakajjako bwati n'atula ngenda okulabira ddala nga ye muwala nabagamba nze sirina gyendaga bo ne bagamba amba gyana tugenda oyo mumuveeko bo ne bagenda ku olwosaatoloka nagala kansigale mu buliri bwange sirina kintwala namulaba emirundi 2 saddamu mulaba for some time okumala ebbanga tamu neetambulira nga sizeemu kuddamu kulaba alaba muwala oyo kati munnange kiro kimu twalinayo ka test towards within that week kati nensalawo nzuukuke nsomeko kubanga nze nali we nabeeranga mu class oba morning preps oba kingambeera mukola lugambo kunyumya naye nga wembeera nze kansobola concentrate gani nkolaki nensoma kati nazuukuka kubanga baali batukiriza bu alarm bunene bu alarm just obukuba sound kati nakatega ne kanzukusa ku ssaawa 9 kati nenzuukuka nenkwata ebbafu yange nengenda mu kinaabiro naabe nali mu kinaabiro nzekka nga buli omu yeebase kati we nali mu kinaabiro neekuuta naaba neeyiira kati we nalinga neeyiira amazzi neeyiiranga matono naye nga mpulira amazzi agasammuka mangi nga neeyiira tuze tutono nnyo wetya ate nga ntuyibwa ku mubiri naye nga mpulira mu kusammuka gasammukanga amangi ne ngamba mu kinaabiro mulimu omulala alimu oba neŋŋamba kansooke ngende nkuba ekyeki nenkwata tawero yange nenjiteekako nenzija nga nkebera buli kinaabiro kubanga obunabiro bwalinga buzigo nga bungi nga kanaabiro kanaabiramu bw'omu kati nenzija nga nkebera buli kinaabiro sirina kirabo teri alimu neŋŋamba amazzi gempulira amazzi mbadde mpulira mangi ate nze nga neeyiira matono kati
nga kati nzira mwembadde nabira omuli baketi yange ngaaliwo omuntu ayimiridde mabega wa baketi yange bwati nadduka salinda kumanya yali ani neziruka paka mu dormitory nesoka ngwa down nengwa dive mu buliri bwange nensigala nga ntunula bwenti kala nga ntunula wena tunula ku sometime nga sina gwendaba neninda okumala akadendo zaita weda chikanga 15 nga sina gwendabawo engamba already nzukusi I might as well just read my books kanso maybe tawo byange ndabe kati munange nga nfuna kitabo nga kutandika kuyisa isamu nenga wembaga matino na focusinga mbalimba sa focusinga nebye nasoma ko sabitegera kubanga buli kasera maso nalinga maguka bwentunula nga bwempulira akakuona ngomba bakyenda bekijja kati oluvanyuma ennyo simanyi banga lyayitawo naye nasumagira otwo twamala ne tuntwala kati otwe twantwala out of the blue mutumbi eyo ngera tebannakuba kadde ka morning preps mutumbi eyo nennekanga nga ntunudde omulundi gumuwe guti bwe natunula ng'omuwala jjukira nali nsula kadde kakawanseera ng'omuwala ali ati antunuulidde bwati omutwe guli eno naye nga antunuulidde bwati mwe naleekana omuwala n'asooka ngwa mu malaka omuwala n'ayagala okuntuga nendeekana nenkuba enduulo munyambe nga wensindika amagulu naye ng'omuwala ankutte mu bulago bwati mpulira nziira sikyagenda nentandika okuwulira ng'obulamu obugenda nentandika okuwulira nga sikyasobola kusanga ndi nga sibitegera kati omulundi gumu omuwala yanzijako omukono omulundi gumu bati nagezaako okunkuba oluyi nampa oluyi kati mukunkuba oluyi nenyimusa amaaso bati ngendo tunulanga bawala bakola ki banneetoolodde abaana banneetoolodde banga babibya baddolekana kikigulu lwaki otulekanira nga abaana babadde bannendagane banneetoolodde kati omu ku bo ye yankuba oluyi olwanziza engulu kumbe kibadde kirooto ng'omuwala like anzijidde mu kirooto mwe natya after that nagenda mu administration nensaba HM nkubire maama wange nakubira maama wange nemugamba maama jangu nzije ku ssomero lino nava ku ssomero wetwadde waka maama wange nansabira nnyo we namala nankyusa n'essomero okuva n'olwo saddamu kulaba bintu ebyo naye we mbaga nti nno ndyeteeka mu bisimala bintu byakusabira abantu kubanga ennabe yonna we yava siriddira fana mizimu gyo sisobola kukkiriza paalamenti yonna kulonda leader of opposition ekyo sisobola kukikkiriza nze ekiteeso kyange kyali kigamba nti ffekka abali ku ludda oluvuganya bokka be balonda kati ngenza okwesanga nga waliwo eyakukusizza mu mbeera embi ebyo n'abiwandiika mu ripooti kakati omutwe gwange ne gumpeereza nti ekiteeso kyo kiba kifudde kwe kukijjayo. I'm here to move a motion to withdraw a bill entitled the Administration of Parliamentary Amendments Bill 2024 in accordance with Rule 146 of the Rules of Procedure of Parliament. So I move. Seconded. Yes. Seconded. Seconded by Francis, Dennis. Honorable members, we need a comprehensive amendment in the administration of parliamentary bill. And that comprehensive amendment should be brought in the 12th Parliament. We should not bring it in piecemeals. Yes. Thank you very much, Madam Speaker. First reading on 1st October 2024, and it was referred to the Committee of Parliamentary Legal and Parliamentary Affairs Committee. And Madam Speaker, I heard the Attorney General advised very well when he was there, and I also got an opportunity to visit and interact with all political parties and other stakeholders. Madam Speaker, most of them were not in favor of the bill which I had moved, except a few, which I cannot mention here. Madam Speaker, with that, I accordingly seek permission that the bill be withdrawn. Thank you very much. Thank you. I put a question that the Administration of Parliament Amendment Bill 2024 be withdrawn. Those in favor say and the contrary nay.
The ayes have it. Sisobola kukkiriza Parliament yonna kulonda leader of opposition. Ekyo sisobola kukikkiriza. Nze ekiteeso kyange kyali kigamba nti ffekka abali ku ludda oluvuganya bokka be balonda. Kati ngenza okwesanga nga waliwo eyakukusizza mu mbeera embi, ebyo n'abiwandiika mu report.